Mu lutambi luno tugenda kutunulako mu mpisa y'ebyambalo eby'Abaganda okuviira ddala Omuganda lwe yatandika okubikka ebitundu eby'ensonyi. Bajjajjaffe nga tebannaba kwambala baasookanga kwebikka makoola ku bitundu byabwe eby'ekyama. Ekyambalo kye baasookera ddala okwambala gaabanga maliba ga nsolo. Abaana ab'obulenzi bwe baabanga bakyali bato baasookanga kukunnumba bute. Wakati w'emyaka 6 ne 15 baayambalanga endoobe n'obuliba bw'embuzi. Abakulu nabo baayambalanga amaliba okusinziira ku buvunaanyizibwa. Amaliba g'abagagga nga gawalibwako ne bagakunja mu musenyu wamma ne gagonda ne gafuuka enveera. Awo nno Abaganda baayiyaawo n'engero nga ab'oluganda kwagalana nga bonna bambala nveera. Mpozzi n'olulala nti tebifaanana bifuna singa emmese zambala nveera. Abawala bo baayambalanga ebiti ebiyitibwa amakoni nga bino biva ku muti oguyitibwa ekiwondowondo. Kabaka ye yayambalanga amaliba ag'ensolo enkambwe okugeza ng'engo n'empologoma. Gwali mulembe gwa Ssekabaka Kimera. Oluvannyuma lw'emyaka akafukunya ng'abantu bambala amaliba, omusajja okuva mu kika ky'Engonge nga ye Lule Sseguku yayiiya okukomaga. Ono yatuumwa erinnya erya Buyungo kuba yayunga emiti n'akola eddaala n'alinnya okwo nga bw'ayimbula. Era yatuumwa Amala kuba yamala ensonyi ku Baganda. Anti edda Abaganda kyenkana baayitanga bute. Nga n'erinnya eddala baamutuuma Kivumbi oluvannyuma lw'okuvumbula olubugo. Ono yajja okuyiiya olubugo bwe yali agenda okuluka enkuta z'emituba akolemu olutuula ayigge, wabula yeekanga akozeemu olubugo. Buli lwakonanga ekiti ky'omuti gw'omutuba nga kigaziwa. Yagenda okwekanga nga kivuddemu ekintu ekiwanvu ate nga kigonvu. Obwongo bwamuweereza nti ekikuta kino kyandikolera ddala ng'ekyambalo ku mubiri gw'omuntu. Awo nno kwe kuggyamu eddiba lye yali ayambadde n'ayambala olubugo. Munnange omusajja ono teyava mu kkomagiro nga takomagidde Kabaka lubugo. Bwe yalutwalira Kabaka, Kabaka yasiima nnyo era n'alutongoza ng'olugoye olutongole abantu be lwe banaayambalanga oba amaliba gaali gabakunamyanga. Wadde nga amaliba ago gaasigala gambalwa abantu ba Buganda okutuusiza ddala ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna II. Yali Ssekabaka Ssemakookiro eyanyikiza okwambala embugo n'okulagira amaka g'Abaganda okubaamu omutuba. Munnange lwali lumu Ssekabaka Ssemakookiro n'asiima alambule Obuganda. Kabaka bw'atyo yali waakutuukako mu bitundu eby'enjawulo awubire ku bantu be. Bwe yasookera yasanga embuutu ziwuuna wabula amaanyi gaamuggwaamu bwe yakizuula nti abantu b'eruuyi eyo baali tebajjumbidde kukomaga mbugo. Kyeyoleka lwatu abawala abajja okumuziniramu bwe bajja nga beesibye obulyo n'obusujju obuto. Kabaka yanyiiga n'alagira omwami we atwala ekitundu ekyo akubirize abantu be okukomaga embugo. Kabaka bwe yava oluuyi olwo yasibira ku kyalo k'Abasanda. Eno kyamubuukako ng'abantu abasinga bali butte okuggyako abamu abaali bambadde embugo. Kabaka yatunuulira ebiwala ebyali birigita n'azirika. Ne batandika okumuwujja nga balowooza nti mmandwa. Munnange Kabaka bwe yadda engulu n'agamba nti mbadde ntenda gye tuvudde abambadde obusujju naye ebukira obutambala. Bwe watyo gye yasookera ne watuumwa busujju ate gye yazirikira ne watuumwa butambala. Oba kati wayitibwa butambala. Awo Ssekabaka Ssemakookiro yagira mangu buli mu maka g'Omuganda musimbwengamu omuti ogw'omutuba. Empisa y'okwambala endoobe n'amaliba byadibizibwanga Abawarabu bazze ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna II. Awo Abaganda ne tufuna engoye ng'ekkanzu n'ebbula n'emiwalume. Ekkanzu kino kyambalo ekyaleetebwa Abawarabu abasuubuzi era nga Ssekabaka Ssuuna II ye yasooka okugyambala. Era ng'ekyambalo kino kyayambalwanga Kabaka yekka mpozzi n'abalangira.
era nga waaliwo ne Busuuti abaami gye beesuuliriranga nga yava Zanzibar ewa Sultani era nayo nga yali y'Abawarabu. Gwali mulembe gwa Ssekabaka Muteesa I abantu bonna we bakkirizibwa okwambala engoye eza ppamba era n'ekkanzu n'ekyaka nnyo. Gomesi z'abakyala ze bambala zajja wano jjo ly'abalamu ng'essomero ly'e Gayaza litandise. Abawala mu ssomero e Gayaza baasooka kwambala ssuuka nga baagisibanga ng'abawala baasibanga olubugo. Abaali bakulira essomero eryo baasaba omutunzi omugoowa eyayitibwanga Gomezi nga lino linnya lya Kipotigo ng'amannya g'abagoowa we gabeera agunje yunifoomu empya ey'essomero. Gomezi kye yakola yayiiya n'akola akakooti ng'eno y'ensingo ne bibegabega n'abiteeka ku ssuuka n'akola ekyambalo ekipya ekyayitibwa boarding kuba essomero eryo lyali lya kisulo era nga kyafunye erinnya eddala erya Gomesi okuva ku mutunzi oyo. Ekyambalo kino kyafuuka kya kitiibwa nnyo ne kitandika okuyitibwa Busuuti y'abakyala. Busuuti mu biseera ebyo kyali kitegeeza omunagiro abakungu gwe baayambaliranga ku kkanzu. Ekyambalo ekyo Abasiraamu oba Abawarabu kye bayita ejjubba. Kale oba tukitegedde labira ku bifaananyi by'abakungu bye nkuteeredde mu lutambi luno okuli Saapolo Kaggwa ne Stanislas Mugwanya. Ekyambalo ekyo kye bambalidde ku kkanzu. Mu kiseera kino Abazungu baleese engoye nnyingi nnyo zesiyinza kugamba omuli n'enkunamyo, naye Omuganda wa leero ayambala bw'ati. Omusajja ayambala ekkanzu n'assaako ekizibaawo n'atikkira enkoofiira. Ate omukyala ayambala Busuuti oba Gomesi. Amaliba n'embugo ebyo abantu abasinga baabidibya oluvannyuma lw'okujja kw'eddiini engwira nga kati babiyita bya sitaani. Kyokka ekyewuunyisa abantu abava mu nsi ezo ezabaleetera okubidibya bo batandise okubirongoosa ne babikolamu eby'omuwendo bingi. Okwo kwe kuli n'engoye ezo zennyini ze baabagaana okwambala ez'olubugo. Labira ku bifaananyi bino. Kanamanga amalala gavumbula olubugo oluvannyuma kugeza ng'eggwanga ly'Abazande oba Obwakabaka bwa Zande bo balwenyumirizaamu era baakifuulira ddala kitundu ku buwangwa bwabwe. Sisuubira nti no mu bitabo ebitukuvu waliwo ebiraga nti amaliba n'embugo bya sitaani. Olwekyo nze ndowooza nti tewali kivve wadde sitaani mu kulongoosa n'okukulaakulanya ebintu ng'ebyo bwe kiba nga ddala kituufu kye bigenda okukola kikwata ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo. Obwakabaka bw'obulitabuka ne buyuuga obuzibu buliba bungi bw'oliba ng'olamula, naye ogumiranga ebyo bw'oliba ng'olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe.